Mwebale kuba nti mutambula naffe ku Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso. Ndi musanyufu nnyo okuba nti neera nzize wano okuba nti mbaweereza biki ebitambula mu ggwanga lyatu Uganda. Olunaku lwa leero omukyala mukulu amanyikiddwa nga Shamim Malende asobodde okuba nti agenda e Masaka okukyalirako abasibe be baakwata mu misango egy'enjawulo oba bayite ba political prisoners. Abamu ku baalabye beebo Edi Mutwe ne group ye oboolyawo bakyavunira Mukomera olw'emisango egimu egy'enjawulo mpola mpola nga twetegekera akalulu ka 2026 vampitewo abanupu ke batumye protestive vote. Twagala kwetegereza ensonga nga bwe ziri abasibe banaavaayo. Shamimu Malende olutalo lwalina n'abamu ku nupu abakulu kino kyaligenda maaso n'okuba nti akola kinamuwesa kadi oba nedda mpola mpola. Oliwaddembe okuba nti naawe oleka komenti oba tuwa opinion yo mu comment section ate nawe oliwaddembe okuba nti onjoininga wano ku mikutu gyange egy'enjawulo 256 verse range ne tusobola okuba nti tukubaganya ebirowoozo mpola mpola. Omukyala amanyikiddwa nga Shamim Malende ono mubaka wa Kampala lawyer aze nga awolereza abasibe be basiba ku misango egy'enjawulo. Takoma ku ba political prisoners bokka wabula aze ayamba bamaama abo be balekawo ne babanyagako amataka ne babanyagako amayumba. Aze ayamba abaana abantu ebintu mu ngeri y'enjawulo. Aze awuza emisango gy'enjawulo. Shamim Malende bwe yagenda e Bulaaya ansuubira kyawa abantu obuzibu especially abali mu Northside n'abo abakwatibwa mu ngamba ba political prisoners okufuna abantu abasobola okustandinga nabo n'okusobola okuba nti babawolereza mpola mpola. Era omukyalo ono nsuubirwa abantu bamusuma nnyo ku ground kubanga ebbanga lye yamala bangi abakwatibwa bangi abakyanoonya obwenkanya tebanaba kuba nti babufuna era bingi ebyayogera but mukoma waawo wabaddewo olutalo yava mu nupu yatulyamu olukwe biki olw'okuba nti kyukira ffenna tuli mu political Uganda eri mu political season whereby nti omuntu asobola okuba nti akola statement yonna esobola okuba nti emuyisaawo mu mbeera y'ebyobufuzi. Ate wano mu Uganda waliwo ekintu ky'okufuna gye bayita card oba okufuna card oba okubeera flag bearer okusobola okuba nti okontestinga ku bifo ebyenjawulo nti bw'otabeera na card kizibu nnyo okusobola okuba nti oyitawo. So abantu bangi abakosezza guno omukisa okusobola okuba nti batrashinga okusobola okuba nti bablackmailinga okusobola okuba nti bahatinga n'okuba nti bahantinga bannaabwe okusobola okuba nti babanaffe n'okuba nti babavunza but of course badde olunaku lwa leero omukyala amanyikiddwa nga Shamim Malende ne kampani ye emanyikiddwa nga Shamim Malende Company and Advocates basobodde okuba nti bavuga okugenda e Masaka okuwulira emisango olwokutaano luno ekigenda mu maaso okuba nti givunaanyizibwa bannabyabufuzi. Abamu ku abo kuliko Honorable Alan Sewanyana w'Emakindye olwo nno emisango gyawenemba nagyo gyabijambiya nga omu ku abo bwe bamukwata naye kati tugerera omugenzi amanyikiddwa nga Mr. Update Segirinya Muhammad yasobola okuba nti oba Richard Segirinya Muhammad yasobola okuba nti agenda mpola mpola oluvannyuma okuba nti yabeera mu Mukomera n'asibwa okumala ebbanga olwavaayo obalyawo yali tafuna bujjanjabi bumala kuva mu Mukomera yasanga challenges nnene ekyaleetera obulamu okuba nti buserebera n'ava mulamu bw'ensi. So omusango yadde newankubadde nga yafa musajja mukulu amanyikiddwa nga Alan Sewanyana agenda maaso n'okuba nti awenemba n'emisango gino. So Shamim Malende waatabaddewo ng'ali Bulaaya mu Aga Khan Hospital oba ali Nairobi mu Aga Khan Hospital okusobola okuba nti ajjanjaba bingi ebituuseewo. Abamu ku abo tebasobola kuba nti baripootinga nga baloya babe tebaliwo. So kakomyewo asobola okuba nti agenda asobola okuba nti awolereza abo oba oli abastandinga nabo. Kyamukisa mulungi nti emisango gisobodde okuba nti giwulirirwa mu Masaka High Court
high court era nga omukyalo ono enjasabiggu asobodde okuba nti ayimirira mu kabuli n'awolereza ba Edi Mutwe n'awolereza abantu bangi ne batuuka ne ku nzikiriza okuba nti oba oli abamu ku abo abasibe bajja kusobola okuba nti baweebwa bayiro mpolampola. Wanene wataddewo okubaganya ebirowoozo nti wakati w'abakyala abali mu nupu ababiri abagala okuba nti bajja ku kifo kyekimu mu kibuga Kampala okuli bamuyita Zu omukyala oyo bamuyita Zahara kwogata ne Malende nga bagamba ani godendawo but bw'otunulira red card ekulaga nti oba oliawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shamim Malende ali ku ground asobodde okuba nti akolerera abantu oba oliawo bye beetagisa asobodde okuba nti ayimirira n'omuntu wawansi banange munanjuli abaali bagenzeko mu kooti kyanaku nnyo okukwata ne bakuteeka mu kabuli nga tolina muntu asobola kuwolereza obanga omuntu gwe bagenda okuwa yeeroya wa gavumenti akusalirawo obanga nkoko tafaayo kubanga oba tomusasudde kyasobola okuyamba unless abo abeewaayo okusobola okuba nti bakyusa obulamu bw'abantu n'okusitandinga okuba nti bawoza emisango ne bagiwangula basobole okuba nti bamanyikira yoyo yekka asobola okubeeramu but ng'oli ku siteeki y'emisango gya Shamim Malende gyaze ng'awoza okusobola okuba nti oba olya for example Edi Mutwe ali bamuteekako emisango egy'enjawulo waliwo bannabyabufuzi bangi for example Alan Sewanyana ogw'ebijambiya gwenkana almost nga treason so omukyala ng'oyo bw'avaayo n'ayimirirawo ku lulwe nga jjukira Shamim Malende kyalina ekyenjawulo nti omukyala ono tasasula talina gwasama amafuta avuga amafuta ge n'ayamba byebimu ku ebyo oba oli abigenda maaso n'okuba nti bimwagaza Uganda and of course omuntu avaayo okulwanirira eddembe ly'abantu mu nsi bwe ziki za Africa whereby nti akulira ekitongole ky'ebyokwerinda bw'agamba nti I want you today ajja kujja kukime bw'onaayogerako ekintu bwe kiti nga drone yekukima bw'onaayogerako bwe kiti nga bagamba bagenda kwogeza lunyankole kwegamba ensi wano tutambulira mu fiya n'ogamba omwana weidinda omwana wekamuli namanyira kwogera lusooka kati bwensanga Genome House nampita mu office n'agamba ijatorebe omusajja ojula okudduka emisinde bata nja kwebaza omukyalo ono nti asobola okuba nti asitaninga okusobola okuba nti asitaninga ku magulu gabiri n'okuba nti agenda maaso n'okuba nti alwanirira bannayuganda mu mbeera yonna era nga Shamim Malende mweno generation apart from because nali ndabyeko balooya ab'enjawulo newankubadde nga bo bawuliriza bakungu b'amaanyi ndabyeko Lord Mayor Elias Lukwago ne Mathias Mpuga but Elias Lukwago kusinga ennyo nti yasobola okuba nti ayimiriranga mu misango eminene egy'abannabyabufuzi ekyenjawulo Shamim kyalina ku balooya bano bonna betumanyi ababaddewo nti Shamim tali ku public figures ono tasobola kuba nti tayimirirawo ku bantu abamanyikiddwa bokka wabula asobola okuba nti ayimirirawo n'omwana w'omunaku so emasaka olwaleero mu musango egigenze maaso okuba nti giwulibwa omukyalo ono asobola okuba nti oba oliawo agoyinga ku next step era nga nja kugamba nga Fabrizio Romano Musaidi eri bwagamba nti here we go next week tujja sobola okuba nti tufunayo ku bail ez'abasibe abamu abagenda okusobola okuba nti bateebwa mpola mpola n'okusobola okuba nti nabo bajja jjukira abantu babasibye kumala emyaka 3-2 tebalaba ku famire zaabwe abantu bagenda kumalako kisanja kiramba tebalaba ku bantu baabwe ate nga abamu kwabo balwalidde mu makomera abamu kwabo bafiiriddwa abantu tebalabye so omukyalo ono abantu abamu muyinza okukirabanga ekitono kyakola bati kyanjawulo nnyo okusobola okuba nti ositaninga n'abo abantu n'abafune obwenkanya nabo baddeyo balabe ku famire zaabwe bangi baba bakwata nabo munnanga abakungu baddayo ewaabwe bazaala n'abaana bakola n'obubaga zibasede zafuka bangi abali mu struggle abavaayo be bakwata abamanyi ne bavaayo kati bazadde besimbyewo ne ku bifo bagenda kuzaala abaana so n'olwekyo Shamim Malende kyakola kino nno wankizo nnyo era nja kukimwebaliza newankubadde ng'ate n'abalala nsuubira eddoboozi terikoma ku bantu betumanyi bokka abantu bonna be bakwata nga mumanyi nti balina musango bagezaako okuba nti exercisinga freedom zaabwe nsuubira mugere mu maaso n'okuba nti mulwanirira eddembe lyabwe bw'otayogera ofa ne bw'oyogera ofa tekigasa kusirika ate n'omala n'ofa so it's high time okuba nti ovaayo n'oyogerako ebyo ebikyamu
gavumenti yammwe byekola, bannabyabufuzi bammwe bye bakola, n'abantu ssekinnoomu bye bakola. Tetujja vayo tupininge gundi ne gundi ne gundi, naye buli bwolaba ekikyamu mu society vayo kuba nti okikyogerako. So njagamba mami Shamim Malende anti weebale nnyo okukola mulimu ogwo. Nze nno sirina wengwa mu byobufuzi, just njagala nnyo bantu bakolera abantu because tubalonda mu offices kukolera abantu babalonda kubakolera. So nolwekyo thank you so much Madam Shamim Malende. Ate nja kwebaza buli omu avaayo okusabirako abantu be basiba, buli omu avaayo asabirako abantu abafiirwa mu byobufuzi, buli omu avaayo okusabirako n'okulwanirira eddembe lyabo abanyigirizibwa mpola mpola. Amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, omukutu gwa 256 vast range. Tujja kusobola okuba nti tukomawo ne mu part 2 mpola mpola. Bye bye for now.